Ssentebe w'ekibiina kino Constantino Tesserani agamba nti kampani eno yatandika okutema ekibira kino nga 16 mu mwaka guno era nga yiika ezisoba mu 2 ze zaasaanyizibwawo okusobola okusimbako ebikajjo. Kino kyakugootanya nnyo ebyobulambuzi wano mu Uganda kubanga ekibira kino kijjuddemu amazika agasoba mu 5 agasinga okusikiriza abalambuzi. Everyone says this is the result of a pressure of an investor in sugarcane which is trying all their means to expand sugarcane plantations. Before they have convinced most of farmers to remove all their other crops and expand sugarcane. Today, as we speak, if you go to Bunyoro in the Hoima region, you will find an incredible amount of expanded sugarcane plantations. Ono era asabye abakulembeze ba Bunyoro ne gavumenti okukoma ku bamusigansimbi okusaanyaawo ekibira kino kubanga ebibira ebiwerera ddala 7 bye bakasaanyizibwawo mu Bunyoro nga kati kumpi eddungu lye lyefuze ekitundu kyonna. We urge the Ministry of Water and Environment, the Government of Uganda, the Parliament of the Republic of Uganda to take action and to closely monitor the rampant escalation of illegality and violence in Bugoma Forest by increasing the presence of security military personnel in the area, to protect the staff of the state, the National Forestry Authority, to protect those civilians, civil society organizations engaging in activities for the protection of the forest. Abamu ku bakola omulimu gw'obulambuzi wano mu Uganda bennyamidde olw'okutemwa kw'ekibira ne bagamba nti kyekisinga okusikiriza abalambuzi nabwe kityo nti kino kyakufiiriza Uganda ensimbi nnyingi wamu n'abantu obutabeera na mirimu. Ekibira ekyo ffe ng'abantu ababeera n'abalambuzi ebiseera ebisinga twasanga mulimu ebintu bya njawulo nnyo ate gamba birungi nnyo ebikwatagana n'obutonde bw'ensi. Mulimu enkima za njawulo, mulimu zikimpanze.